Yo, this is from Pantilla in the day, Kansoke nkajje kunyanjula nja kwanga atenkobozaako mu maaso awo yes Munnayuganda amanyiddwa nga Mama D ali mu kaweefube wa kumenya rekoda y'ensi yonna ey'okufumba okumala ennaku 5 nga tawumuddemu. Jjukira nti rekodi eno omukyala amanyiddwa nga Hilda Basi okuva mu ggwanga erya Nigeria ye yagitandikiriza n'ekyaka wadde nga yali yakolebwako kwabula ng'ate ono ye yakitumbulira ddala. Weewaawo Omunnakenya amanyiddwa nga Maliha n'avaayo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate naye ajesimba mu kati essaawa eno Mama D ayagala kubanga ateeka Uganda ku maapu y'ensi yonna. Tugende mu maaso kubanga ate tumusabira. Ye omukulu amanyiddwa nga Debana bw'atyo yagenze maaso kubanga ate akuba ebirayiro mwana muwala amukubye empeta ebyenda wenjogera kati bikola ki bimwetokota bwe tokotoko nga bagenda okubanga ate atokosa it's okay. Ate nga ye mwannyinaze Prince Omulangira Omubwate yes Prince official naye bw'atyo yagenze mu maaso kubanga ate agamba nina okutongoza ensonga z'amadwa siragenda kuba vivige n'agamba nti Vane will you marry me. Vanessa naye yagambye yes I will marry you emirundi 10 bufukunya mutwalo gyonna omuhabbatina oguvangako naye nga bw'atyo yatugambye nti nze nina okubanga nnwanyisa ekisiyaga n'agenda mu maaso kubanga ate asaba mwana muwala obufumbo era ng'essaawa yonna tulindira mikolo. Bamuyise Prince official yes Muyembe wano mu ggwanga Uganda ate nga wangalira Canada ne YouTube channel osobola ate oginoonyako n'olaba music omuthufu gwatukubira. Songa ate mu ngeri y'emu wika gye tukubye emabega omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana yasibwa ati naye yagenda maaso kubanga ate akwasaganya ensonga z'okwanjulwa mu bakadde abazaala mukyala we era nga batyo bafanako bawerekerwako abantu bangi. Tukimanyi bulungi nnyo nti bambi omukulu ono yamala ebbanga ddene nga musibe era nga yali asibiddwa n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya. Weewaawo agava ew'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya gagamba nti yazzeemu okubanga ate atwalibwa emitala w'amayanja afune obujjanjabi olw'obulwadde okubanga ate butabuka twongera okubanga ate tumuteeka mu ssaala Mungu amususe n'abalala abagwa mu ttuluba eryo. Ate nga y'obukyala amanyiddwa nga Naira Ali ono munnange yeyita Nampumi yaweze enkolokoto yavuddeyo naga nti next year my posts will strictly be in English. Wakichenga oba wakihura nkoye ndowooza z'abatasoma ku peji yange kakati gwatamanyi luzungu sorry akugambye nti ayagala luzungu lwokka akoye abatasoma ku peji ye. Munnange tuyingidde Krismasi Kampala yo yakutte jam olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 24 23 abantu beetoze abantu bagenda mu byalo nga wobimanyi bulijjo akabeeyi keeyongera mu kakentambula abantu ne babeera nga wali wonna batunda ebintu ku bbeeyi ya busere o Christmas efuukira ddala Christmas naye nga kimala nekiddeyo ku nnomo singa beekoze ki singa beewudde bannajjaaka ne basejjaaka bayite basire queen ne basire king batusedda mu byalo era nga batandise dda obuntu bwabwe oyo nga bw'omulengera emmotoka enkulu agamba zisiziteeka munda at least ajja kuzisiba wagende ng'akola ki ng'aziwalula so nga ate ono ye yasazeewo omuliro okubanga akumisa ki dryer ebyekibiri kitabitegeera otherwise nja kubanga ate nkuleeterayo bungi naye nga fonna ongera kubanga ate nkutuusaako abamu ku badotazi babannakibuga ne basaanizi abagenze mu byalo n'obuntu obulalala awo obukutte abantu. Don't make noise, come on. Odwin, you are missing out. Yajenda. You kuchikwato. Come touch the cow. It's good. It's a good cow. Okay, hold the camera. I'll show you how they touch the cow. Enyumba tozikubye. Enyumba? Omulabye? Mbanange nange bankubye dda. Boto bofaanana nno. Enyumba nga tozikubye. Enyumba? Enyumba yiino endala. Oba eno ye yange. Eno ye eno. Ye nnengera. Enyumba yo yeeyo. Iyo gyolenga naye wodda waluga kubugira bulungi. Naye gitwalira akagunjiraba. Okyukako eno bw'otula ku nnyumba yo bulungi. Wano ndaba ffene. Ate otunudde eri tunula ekyengu. Bwe nti?
Enyumba kati njiraba yino. Naye weerabamu? Njeraba. Njiraba kati. Njogirabye? Amadirisa, omulyango. Kyokka mwana ono. Obalage. Kyokka ibuno. Tawai. Obalage ndi uyende tumatse. Wa kulya tali. Takutikule emigo. Emizito zokoka. Merry Christmas to you all. Kulya tali. Buno buki. Bulaba buki. Obugoli. Tebukuluma. Allah wakita. Ogobera mu America. Nsibera mu America. Olusolo lusiwa mu Africa mullo. Olusolo nasirwa mu Africa. Weather. Yaga gundi obera muzino gundi zani. SC. Allah wakiba. Sekukulu eyasookera ddala mu Beserehemu mu Buyudaya. Basumba bwe baali balunda ebisibo byabwe mu ttale. Malayika yajja gye bali n'abagamba temutya. Mbaleetedde amawulire ag'essanyu. Ozana. Aleluya, Ozana. Yes, nze omulangira muwe emirembe. Bulungu Johan Kikonyogo bossa akakalukanye nga bulijjo. Ne mukyala wange Nakaweya Fatuma omuzaana w'embuga tubaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ag'omulembe. Happy New Year abawagizi baffe. Obuyimba bwebwo era nga ebyo bibimu ku ebyo yasa weewaawo baserebu bafinga bulijjo bavaayo ne baba nga ate munange bagenda ko wali mu zi photoshoot kunaku enkulu abasiraamu ku Yidi kitiba so nga ate abatali basiraamu ku Christmas kikola kitiba naye nga nzalo mukisa guno kwanga ate nkwanirizaako omulungi omwagalwa ku PJ the News anka kansubira nti oli bulungi era nga twala kade kano kwanga ate ngamba nti Merry Christmas agwa mulungi ampuliriza yena yena josinzira kansubira nti oli malirada sana we bali kubanga ate oje kumirako mwaka kumwaka era nga kwagaliza omwaka omujja omuthufu okukamala. Tujja kuwanga tutandikira wa Honorable Geoffrey Rutaya ne family ye bwe batyo bakoze che bwe balabiseko munange mu photoshoot yabwe eya Christmas batwambalidde checked okitegeera black and red ateno waggulu ne batuwa ku bu white awamu black ate wetudako omukulu Honorable mulala ajoere senyonye ne family ye nabo bwe batyo basazewo kubanga ate banekera ka green kagenze maso kubanga ate kasanikirako eside eyo mami ngabo mulengera nakawere waffe ate bubu Giana bwatu naye etama alikoze ki alijinze bwetuda ku mukyala manyidwa nga Maureen Nantume ono naye ka green ne red kageze maso kubanga ate kabutikire enju yerenga ku mulundi gwe yatetedde chenjaulo ye mwana mulenzo yo gwolengera mutabani we abanji badde baga ye afanana atya bagenza okulaba nga mamizi photocopy era nga abanji bamutendereza baga nti banange wekaba katiba kali super ozala abana nga bonna bakola ki bakufaanana we batunula keri ku witini kyekyo we batunula eno kyekyo kwegamba balabya ddala abaana bano bafaana mama waabwe weewaawo alina obubaka obw'enjawulo bwegenze maaso kubanga ate ateeka obwamazi obwagunde bwa Christmas naye nga ate yabuyunze nnyo ku mutabani wo n'obubaka. The best Christmas gift we have is you, my darling son. All we want for Christmas is you. May the Lord protect you from all the evil eyes. May your life flourish with blessings and love from not only your family but
everyone who wishes you good. My love, my life, my son. Ochiwulidde ekyo kyekirabo ekyamaanyi kyeba kyasinza okubeera nakyo ku Krismasi era nga munange amusabira busabizi Mukama Katonda amukuume okuva eri amaaso amabi gonna ag'abalugologo abakulima ebyo byonna ayagala Mukama Katonda akole ki abimutaseeko omwana wabeere ng'awugira buugizi wali mu mikisa era bw'atyo n'abeera ng'amugamba nti munange amwagala nnyo era ng'amwagaliza birungi byerere. Okiwulidde ekintu ekyo mutabani we muhabbatina gwe bulamu bwe ye buli kimu kye jogera nti akaana akalenzi alina kati kakibiriitibwe kati. Omukyala modo wa Rapapa Doreen Kabaraba naye tumidde mwana yassa waliwo nakakala ka red ne green bakamixinze nga bagenda maaso kubanga batekinga pictures ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo yatalazeko ekipawa nga yeefudde Father Christmas wali wonna munange nga ali ne mukyala we oli gwe mumanyi obulungi ennyo okitegeera Sandra Teta n'abaana baabwe era bo bwe bati bageze maaso kubanga tebanekera mu red and white ate nga ye Carol Songo yagambye I'm gonna be the Mother Christmas. Mutera nnyo beera ne Father Christmas ye yafuuse Mother Christmas okuviira ddala kagere paka eri ku mutwe bw'atyo bwe yalabiseeko mu ka red and white ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Katalya ng'ali wamu ne kando batwambalidde red obuteteeya wansi ne baterayo white akagato ne bagamba tebajja dutumira mwana ne beenyiga mu photoshoot ate nga ye nina Rosa naye bw'atyo yavuddeyo mu ka red n'agamba nti kama mbaya ne mbaya nina okubasalako ate nga ye mwana mulenzi omuzinyi Valentino ye bw'atyo bwe yalabiseeko engoye yazikola ki yazikoowa zimusiwa ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Phoebe yalabiseeko ne shibubu okitegeera era ekiriko takitaka bakolima obufumbo buno naye nga simanyi Mungu yasiga okubaga ategeera nabo bavuddeyo okubagaliza Krismasi ennungi naye nga bunange essaawa eno balimu kalirira oluvannyuma lw'okukola interview ng'agamba ye tasobola kwagala bakadde tasobola kwagala bakulu ekisookera ddala omuntu wakula omubiri negugenda kenkanyanya gubeera gufumita experience yagirina yannyonnyodde butya guba gufumita era agamba we bakaddiwa batandika n'okuwunya obumwa. Ebigambo ebyo nno tebyasanyudde ba social media in-laws abasinga obungi era nga bageze maaso okubanga ate bamugamba atandise okwogera ennyo kubanga bw'aba ate adda mu kamera n'avoola abakulu ate abali mu myaka oboolyawo egya maama we ne taata we abaakola si kirungi. Weewaawo ye omusumba amanyiddwa nga Robert Kayanja yaddukiridde abantu b'e Karamoja nga bwe enkola ye bulijjo abantu b'e Karamoja batabasuulirira. Weewaawo yagenze maaso okubanga ate abagabula Ssekukkulu naye nga wenyine we yasinzidde n'akoowola gavumenti n'agigamba nti banange muzimbire abantu b'e Karamoja at least ne bwe kiba ekyuma ekyakasooli toyinza kikkiriza Karamoja ennamba teyina kyuma kisobola kubanga ate kikuba kasooli kyova olaba enjala ekola ki ebayonka butaaba naye nga webali nnyo webalire ddala munange pasita ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Namukwaya Spice Diana naye bw'ati bwe yanekedde ku photoshoot naye nga wano teyabadde nani ne manager Roger mu bufaananyi bwe yabaddemu yekka naye nga yanekedde mu ka red naye nga ku buludi guno omukyalo ono nga omanyi nti bulijjo Mugabi yagabudde ekyalo. Yensonga y'okuddiza eri abantu be yagamba nti ajja kugikwasaganya paka last kama mbaya ne mbaya. Webali nnyo Star Girl, thank you so much munange onaakolera ddala omulimu amatendo azimbye n'azimbira bamulekwa ebizimbe nebiwerako ddala orphanages ziwera kwegamba. Anyways, God bless you. Merry Christmas and a Happy New Year. Mwebale kunkyalirako. Mwebale kwa baneiba bange abalungi. Mwebalire ddala. Olunaku olwaleero banage tuli basanyufu ffenna. Omwaka ndowooza tugenda tugumalako mpolampola. Ate ekikulu kya byonna tuli balamu. Buli gwenda bano ndaba musanyufu kitegeeza. Omwaka tugulwanisizza tugututte. Mukama abadde mulungi nnyo bangi tufuniddemu ebizibu weewaawo naye ate okuba nga tukyayimiridde wano tukyaliwo bane Mukama tumwengaliza amaanyi. Mwebaleko abakyala abakozi abaami abakozi mwebale kulemerako obulamu bwakulemerako nnyo bw'otalemerako bannange ebintu bitambula naffe tulemeddeko kyova olaba nti omwaka tugutambuza
Mukama n'atuyambako era tuli wano. Banange Christmas yankya. Mumpagidde nnyo. Abamu baneemunjagadde simanyi bwe nnyinza kumenya ekyo. Osanga bw'oba gwe nga gwe Spice tomutegeera muwala wayinza oba ntegeera. Oba omwami wo nga ntegeera. Oba sista wo nga ntegeera. Oba jjajjaawo nga ntegeera. Banange munjagadde nnyo ebivulu mubizzeemu ne mumpagira. Era y'ensonga lwaki nange neekutte neefuna ettu lya Christmas. Era tugenda vaawo n'ettooke, omuceere, akanyama na ssente nnamba. Ate kunze ebyo bitono nnyo ku bye munkoledde, naye nkimanyi ng'obulamu bwe buli, nga Mukama Katonda ampadde obulamu n'obusobozi nja bagabirira. Sirina bingi nga bwe mundaba ka Spice kammwe, abamu nkuze mundaba okuva wansi otuuka wano wendi. Gano maka gange era nzize mpola ababeera okumpi wano mundabye nga nzimba mpola ndi mutuze wammwe, ndi muwala wammwe, ndi muganda wammwe, ndi mukyala wammwe. Byonna mbirinze wammwe. So gano maka gange wano wempangaalira wenviira nengenda nenkuba endongo sifunangako obuzibu bwonna bukyaŋŋambeera wano emyaka 5 gye mmazeewo. Era Naalongo bangambye nkutumireko nnyo gw'omu kubasinga okunjagala. Mwebale nnyo bambi, mwebalire ddala kumbeererawo. Era wano abamu bajjawo ndooza abaana bammwe basiiba olumu sibeerawo nga njiriba naye era wandi taata. Tokola lugambo. So tofaayo ngenda bayimbira mu bubiri. Yabayimbira mu bubiri wenyimba obungi ekyamwezi ogaana okujja kalenda. Ekitegeera kati nge nayimba mu bubiri bino byawaka ebyenkya byankya nga tumaze okusala obukete buli eri busumino. Nga tumaze okukuta banange nga bwe mbadde ngamba nti Mukama Katonda nga atuwadde obulamu nga mpadde obusobozi ate obusobozi bwange buva mu mmwe. Nze sina mulimu mulala gwenkola naye omulimu gwange gwe munjagaliddemu gwe mumpagiriddemu. Ebirungi byenfunye sibirojja. Buli we mujja mu bivulu byange nenkuŋŋaanya ogwo omutwalo 5 ye Spice gwe mulaba essaawa zino. Ye Spice asobola okwata ente namba n'agittira abantu be. Byonna biva mu mmwe. So okubaddiza manya ntoola ku mukwano gwe mumpa nange nengubaddiza. Era mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bemulese waka mubagambe tetusobodde bonna kubamalayo. Singa mbadde n'obusobozi twandibamaze ekyalo kyonna ne tukigabira Christmas. Naye nkimanyi we mpaako omu 2 3 mba mpadde buli omu. Osanga olala ng'anaafuna omukisa. Tubadde nga tukikola wano ku Idi ez'enjawulo mu Ramadan. Abamu abakyala mbadde nga nabo wano eno. Leero feesi ezimu ndaba mpya. Kitegeeza tugenda tweyongerako mpola. Mukama agenda atuwa obusobozi obw'amaanyi okuba nga tusobola okugabirira abasingako awo ate atuwangaze. Mbagaliza omwaka omupya ogw'essanyu. Mukama babye musinga okwagala nga bw'akimbalidde nammwe akibabalire. Kubanga nze tendo ndiddiza Mukama banange. Sijja kunnyonnyola bingi nnyo gye nvudde abandabye abamanyi story yange. Mumanyi bwe nze ntambuza ekintu kyange n'okutuuka wano nga Mukama asobola okumpa. Bajjeko. Abandi jangu or institutions. Kasanga mebeere wano. Masinya ate nawe bakwa no Masinya ali ku security lwaki agala ali okumu kali ku kale kati mwaka jangu kati nkomyewo ku duty webiri ku kamera ziraba no batawanda mubali mu bagenda kale jangu
Merry Christmas. No. Bambi yangu yagenda zikira. No, kwegenda mulayi. Ate badda teri kusala. Teri kusala. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Aha, panange chakalinyo. Merry Christmas and Happy kagenda zikira omuliro paba wa. Okay. Panange bani atambuze amenaze. What? That's amenaze. Asade Monica. Abawala. Mwaka soko. No, soko kwa mimi kapaba. Let me check. Sibawo. Mfunye personal assistant. Ira uli PA go kwatire. Go kwatire. Video ne tebite bikati okufa. President asiimye n'atuwa ku kabanayi simu yange katutegeeza oyo mukyala musibe nze nga siina muliro simu egenda kuzikira erina ku 1%. Mukusemba ya wonga bola vyo mukatsambe yes aba NUP National Unity Platform nabawe bati bagina maso kwanga ate bagabula abantu eganda lese kukuru wabulanga ate ne ba foot soldiers ate babeerabira bagina maso kwanga ate babebaza omulimu amatendo gwe bakola mu kibina kya National Unity Platform ne gwanga okutwaliza muso ne bagina maso kwanga ate babagabula wewawo aye tata wange omwami Fred Magembe okuva wale mu United States of America ngali wamu ne mama wange omukyala Magembe bagamati bagaliza muzukulu waabwe amanyiddwa nga Brianna wamu ne mami waabwe Fatia Christmas enonje n'omwaka omujja atenga ye manager omukyala amanyiddwa nga Hawa Pounds birthday ye twagiseeko naye tekibitugana kubanga tetugisawo happy birthday kamama thank you so much okwagala PJ atenga ye mwana mulezi amanyiddwa nga Robert from Kata mwanyinange omulungi the only father's son omuwati ku Christmas naye lwe yazaliwa katumagaliza birthday enonja thank you for that penze atenga ni mwana mwala manyidwa nga Shadia Jingo kamama tukwagaliza amazaliwa amathufu okukamala hajara nago jobaka yabutosiza nengera nange ngamba nti happy birthday atenga ye mwala wanga manyidwa nga Nasali munage amazaliwa amalungi munage happy birthday so munyumirwe mukadeke kamu celebrating birthdays amwe atera Christmas kwegamba ekintu mukirimu wakati atenga ye mwana mwala Louis Holic odogolaba ayagala secretary general owa NUP eranga yita Mire Kayongo wa Louis Holic naye munage amazaliwa galero katukagalize amazaliwa mafefu kukamala enjoy your day so ngera kwagate mbasibula nenga sijja kwerabira kukona ku mukyala manyidwa nga bwine nwaja bwatu naye yasanikira kama uli ruvanywa kwanga te avayo nategeze gwanga nti yo mwana we amugamba lwatu nti tata wota kwagala kubanga tata talina kiyali amuwadde tamuwanga yo kwadde 10 kya fizi njoba kino kya mata oba kya lugoye atenga jali mulamu nokola sente zijja ziyingira so talina budobwo bwakwebikirizaako nti mwana wange tatawo tatawo ekibi akiyita kibi ekirungi nakiyita ekirungi ejika jita jiko ekitiya kita kitiyo atenga ye mwana mulezi amanyiddwa nga King Michael abangi gye babadde bakabira sobi ate ye yavuddeyo kubanga agamba nti munange omuntu ne waba ne bibi bitya at least abayo n'ekirungi kimu ng'agamba nti sobi yamutaasa ku bantu abakamiliyoni abali bakola ki batamye obugo
agonga bagala kumujjambula mbwenseno Chameleone mbwa ine ekibinja ekikuba abantu ate nga ne mwana muleza amanyiddwa nga Master Parrot naye yavuddeyo ng'agamba nti Chameleone y'omu ku bamulemesa ensike y'omuziki olw'okubanga yali ayimba international language ng'oluzungu oluswahili Chameleone n'akola ki n'amuteekako banyugunya ne bakola ki ne bamusisaayisaamu awo n'abeerayo n'asirika weewaawa y'omu ku bamanyiddwa nga Gerard Kiwa yavuddeyo ng'agamba nti akabenje ke yafuna baali bagala kumulemesa okugenda mu kikadde okusinziira ku ndowooza ye waliwo eyali anyenya mu bigali naye byonna agamba nti alhamdulillah akyali mulamu awo nno wensobodde okuba nga ate mbatuusa olunaku olwaliro abalungi bange abagalwa bwe balinye kuba nga ate mutambudde nange from the beginning nga tuliyenda ngira kuba nga ate mbagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe mujje tulye ekimere banange Omwarabu Mafi Christmas naye nga byonna mubere bulungi.